diribire dimazo okweganesa omusanvu ogw'amalya g'ekyemisana kaire kaifaako amakolimi olusoga Abubakar Bwogere muntu w'abantu nizaala mitambo gyago mugakulembeera akaire kano poliisi ekikeze ekyakiira eri mu kunonenkereza ku kabende akagwira g'enkyo ya leero kafiiramu abantu 7 mu bitundu eby'okuwiryamu galekakira ku luguudo oluva Idenda okwiragala Iganga abantu 6 abo bafiirirewo mulala yafiira mu irwaliro ery'Idenda yabeera lumusiibwa okufuna obuyidanda byasobola okutaasa obulamu bwe. Muduumizi wa poliisi ey'ekitundu ekya Kachira SP Bright Vincent akobye nti abafiire bano bakaali kutegeerekeka bibagemako. Emirambo gitwalibwa mu iggwanika lya hospitali ey'Idenda ate nga n'abalumizibwa bona batwalibwa mu hospitali ey'Idenda okufuna obuyiddandabi. Akabende kano kagwirewo ku ssaawa eddibaire nga 12 nga buli ku ky'olwaleero era nga kabaire emmotoka ekika kya taxi dino debakazaako erya drone namba UBP 574 ng'eneebaire eva mu bitundu eby'Embale ebandagaine n'ekimotoka eky'ebikaado Fuso Box Bode namba UAF 333B ng'eneebaire efiirira mu luguudo. Omwogezi wa poliisi ekikeze ekyakiira James Mubi ayinonnola ebisingawo. Kati omuwendo guwezebwa abantu 7 kubanga waliwo afiiridde mu ddwaliro ekkulu ejjinja. Poliisi tutuuse mu kifo kino tujjawo abantu 8 tubaddusa mu ddwaliro ekkulu ejjinja n'emirambo ne tugitwala mu mokyale. Emirambo gino tunabafuna particulars kutegeera nti guno omulambo ono yaani waawa akolaki ebyo tetujja bifuna but tubadde tetunabifuna as of now. Wabula kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku mmotoka ey'ebikajjo Fuso UAF 333B yabadde ne major mechanical condition ng'efudde ne parkingibwa naye ate nga tewali warning sign. Kakati owa taxi yabadde ava mu direction y'Iganga UB 574 kwe kutomera motoka eno y'ebikajjo. Era amazze yalabula badereva abakozesa oluguudo luno okuba nga abagendereza era yasuubiza nga bali kujja okukola ebikwekweto ku bimotoka eby'ebikaado ebizira bigandiiko bibyogerako oba ebizira lukusa. Bw'oba omanyi nti oli muntu ssekinnoomu era ng'olina emmotoka ey'ebikajjo etasaanidde kubeera ku kkubo ng'olina kampuni naye nga kampuni odiringa mu transportation n'emmotoka zino ez'ebikajjo sugarcane trucks ng'ezo emmotoka tezisaanidde kubeera ku makubo gaffe zi DMC emmotoka ditengeeta butengeete diti ovugamuko katono nefa break mataala tekuli ne mwebbirira ne mutambula obudde obw'ekiro. That is danger. Kati tetugenda kukkiriza mmotoka zino kuviirako bantu baffe kufa. Okutandika ne leero olwokuna Novemba 14 tuli mu kuyisa warning we tusangira emmotoka eno ey'ebikajjo etengeeta butengeete eti teyina bisaanizo tugenda gitowinga tugireete mu parking ya. Era mugandi agenda ku abavubi ab'okumwalo gw'ebujowaali mu Njeru Central Division municipal y'Enjeru mu district y'Ebuyikwe bagwire mu ekyekanga oluvannyuma lw'abavubi 2 ababaire bali ku lyato okugwa mu mwiga gw'ebeeta Kirankani Nairo nga kino kiviire ku kaato kwe bali kutambulira okuba ndeibaale mu maadhi eribaire libuni amaadhi. Abebonere kunagaibwe batukobe nti abafiire kuli ku Dennis Wanyama n'owundi gwe bategeku eriina erya Muzeeyi bali kutinondola ebisingawo. Oli adema abona kibaale ekyo nga bwabeera kikunanga bagwa badimira emirundi 4 ogw'okutaano baabula omuku ababaire nga abalengera nga aliwo distance ya meters nga 5 mwami Kasiwa Charles ali waneena asobola okuwaku abadde bava eri nga bava okutunda ebyennyanja nga abadde avuga babadde bamuyita Muzeeyi Dennis yatudde mu maaso naye nga atunulidde Muzeeyi kakati ono abadde ali kuvuga abadde tamanyiko emaako n'akatomera yasoose okubuukamu ono Dennis naye n'avaamu gwa naye mu mazani gabeera waggulu emirundi 4 gw'okutaano abantu tugenda okubayamba ne babulirayo tubuliddeyo bazzeeyo okuddayo kulaka eryato we tulirabye ne lidda emirundi 3. Era mugandi agenda ku abataka ab'oku kyalo Nagadudu ekyaggaanibwa mu luka gw'Ebuniiro mu igoloza ly'ena Waningi mu Kigulu South mu district y'Iganga balidde kuba mu bukiika oluvannyuma lwa mwana mugalala yagati y'emyaka 17 okuggwa mu Kiina kino kye baakazaako erya Shaduufu mwebase n'amaadhi era nga n'omulambo gwe gukaali kuboneka. Isentebe ow'omuluka guno gw'Ebuniiro n'omwami Mwanja Mawaazi mu Lwasiira ali ku nibyali kwinonnola.
gaije nikana kaine katokati myaka ndenda yemwe na myaka ngaikula musanvu pakanga kwali aya agwire mbadi kalakana na kalungu ikesa jaka akogera beka ajyo kwidanga ndo mula kibalengerera ai tuli wano tutubire jana byambe bilitola muntu oyo mu madi tuli ni police kali kutuka tuli bakubiranga akaye tuli kida tubile motoka kali webere kuze ejire tuli wana abantu banji aje tusabera byambi bana mutuwe na ikonto mutuwe tuli bubi government yambe ku na ikonto. Abataka bano baliko babo mu kitundu kino nti ekizibu kye balina kyo kya maadhi era amaadhi gabalwisi bano na ntega nago obutunkululu ate ng'ebiina bino bye balina byo byadagalika baladde na gavumenti yabayiruukirire. Iso tubaye tuli mu nnimiro omwana idi amaadhi tulina ekisito kya lawundi omwana bwatuuse okusena agwire mu bugwe tuli eno agoba tuli bubi ino tuli bubi bwene omwana myaka 14 enjoli esindibaire tuli bulungi yakaidya ku kintu kino kufula tuli wano mola tufunanga wakyamaani banga ekisiro kino nga kyali bowa agitola ku kale butimperano abantu twasigala nga tulikola ki kusena obusene omuntu bagwirire mukire kusena maani. Unsonga n'endala eyo isente bw'oyigoloza ine Eliana Waningi omwami Ndayo Yakubu yena akakayisa obuzibu buno era yasaba abantu okwegala ebifo bino mu kiseera yamuwusa amaloboozi. Mana agwire mu China wache wali ensulo dinera ipede China waira ndikumulembe gwe China na nebiri abazungu baida kununga amadi gaibula ngera kumpiri eshaza lyona lidali yanwa na amadi wazimbe China neino mu bugazi kirimwe futi ngai 15 kwa 2 ate wansi weze futi ngama 100 ba cement nga bulungi okuba wansi ayo mukono gwa kabogo bata kugwali gwa China waira gwa faira abataka bene bafuula we kituli yabange fuse nga shadufu ngokuba mu ekidomolo wasobola okusena amadi bagano kuncho lya lero sawa ndoza ibiri kitundu kuisatu omwana yaida ayetebwa Judith na Kiranda yaida yasena amadi mukalita 10 kaboneka kamuyinziza amani kamusika omwana yagwayo paka niye buli eno kubira police kaikutuka kitalo ino.